Olunaku olwaleero kyenjagadde okubeera nga mbabuulirako naddala mu abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti, ebbugumu lingi lye tulina n'omusana mungi, kye mulina okwegendereza naddala ewaka. Ebiwuka ebyewalula kigenda kubeera kyangu okubeera nga biyingira mu nnyumba zammwe, n'olwekyo mubeere beegendereza ewaka. Enjigi muzikuume nga nsibe, amadirisa oba tolina butimba kikulu nnyo obeere sitedde, kuba ekyamazima ebyewalula bijja kuyingira nnyo mu nnyumba nga bidduka embeera eri ebweru, naddala ng'ewakaawo olinawo engeri y'ebisaaniiko nga musobola okwekwekamu ebyewalula eby'enjawulo, emisota, eminiya, emikonkome, ebintu bwebityo wamu n'amagongolo ojja gasanga mu nnyumba nga gayingidde, oba osanga emisota mu nnyumba oba emmese, olw'ensonga nti nabyo biba byetaasa olw'ebbugumu eribeera eringi. Kati mbudde nga buno bw'ekawungeezi ssaawa emu ng'obudde buwungedde, bitera okudduka mu bisaaniiko omwo, binoonye ewantu ewalala we bisobola okwekweka olw'ebbugumu eringi. N'olwekyo mubeere beegendereza ewaka, mubeere ng'ewaka mwetegereza nnyo ebyewalula bijja kuyingira nnyo mu nnyumba. Guno omwezi oba zino wiiki nzito nnyo, ebbugumu lingi, omusana mungi nnyo nno. Abaanika engoye tugeze ng'ozaanise wansi oba mu pasikalamu oba ewantu wonna, kimanye nti kyangu nnyo olugoye olwo okuyingiramu omusota oba okuyingiramu ebyo ebyewalula eby'enjawulo ebiwuka n'obitwala mu nnyumba nga totegedde, olw'ensonga nti kyo kiba kinoonya waweweera, kinoonya we kisobola kwekweka. Kati bwe kisanga empale ng'ogyanise wansi, kiba kyangu okuyingira mu nsawo n'oyingiza empale eyo mu nnyumba n'otwaliramu omusota mu nnyumba oba ebikere oba ekintu eky'enjawulo. N'olwekyo mulina okubeera abeegendereza. Ate n'ekirala ekikulu, temulina kutya. Bw'osanga omunya mu nnyumba totya, omanya nti embeera eri ebweru si nnungi, ebbugumu lingi nagwo guba gunoonya waweweera. Ndabagambye timufube okulaba nga munywa nnyo amazzi naddala ennaku zino, kuba ebbugumu eryo liba bbi nnyo nnyo nnyo. Ekirala mwabatera okukolako exercise mubeere nga mugikendeeza, beera ng'okendeeza exercise eyo gy'okola, oba okola nnyo dduyiro mukendeeza ennaku zino. Omubiri gwe guba gujja kukala mu bwangu obw'ekitalo, beera ng'onywa nnyo amazzi, kikulu nnyo ekyo, kijja kuba kikuyambako okuwona embeera gye tulimu ennaku zino ey'ebbugumu. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe, kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.